Mawulire agaliwo galaga nti omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga adduse mu ggwanga era ng'ono atidde ekigenda okuddako oluvannyuma lwa bannayuganda n'abaganda okwegatta wamu ne bagamba nedda ekimala baganda bange mikwano gyange Katikkiro Charles Peter Mayiga abitidde n'agamba nti katambulemu ng'obudde bukyali n'ate munange ekitwewuunyisizza era ekigenda omuntu yenna bwe yeefuna nti nno ekigenda okuleeta obuzibu bwonna obuliwo okumanya ebifa nga butambula nti Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kudduka kwe atulese ffe ng'Abaganda twebuuza bibuuzo wa Ssaabasajja Kabaka gy'ali ng'era ne kutuuka kati tetumanyi watuufu wa Kabaka waffe gy'ali. Ebigambo byogerwa buli kimu kikolebwa naye nga twongera obbajjukiza n'okubategeeza buli ekigenda mu maaso tukiraba era twesuubiza nti bingi bituukawo ne twegumyagumya ne twekuŋŋaanya naye tulina okukkiriza nti tutambulira ddala kulaba nga tutereeza ggwanga weewaawo okusoomoozebwa ko kungi emitego mingi naye tukyali bagumu kubanga tumanyi wa gye tulaga era twongera okujjukiza baganda baffe mikwano gyaffe mu kaseera kano nga abamuweddemu amaanyi mu kaseera kano nga mulaba temukyalina kye muzzaako mu kaseera kano nga buli kimu kitwefuukidde titugumire wamu bwe tunaagumira wamu bingi bye tujja otutuukako era tujja kuba bawanguza tukkiriza ddala nti His Excellency the Ekedi President of Uganda ajja kuba wanjawulo era nga buli kimu kimaze okuba nga kyanjawulo. Tweyanzizza nnyo tweyanze Mayiga by'otukoledde tukweyanzizza nnyo weebali kubba Ssaabasajja Kabaka weebali kukola linnya ebbi mu kaseera akasembayo naye Mukama ono engeri gy'atalya nguzi tusaba Mukama akutusasulire tetuyinza gamba nti oba ki naye kyetusaba Mukama kwe kusasula ebyo by'okoze ebibi ebyereere tolina ligasa gy'otulekedde kujjako Kabaka okusinga nze Katikkiro Kamalabyonna omwegenderezanga naye oli n'asinziira ewuwe ne yeefuula okumanya ebifa Kabaka okusinga nze Katikkiro Kabaka ow'ebweru Kamalabyonna wulira kino oli ne yeefuula okumanya ebifa Kabaka okusinga omwana we gwe yeezaalira omwana owa Kabaka n'abagamba Ssaabasajja Kabaka antumye okubalaba gwe n'otuula wali noweekapa noyogera ebintuntu. Bwana Katikkiro golowooza nti kapozi mmeka eziyingira obufumbo obutukuvu mu mwaka era Bwana Katikkiro weebuuze nti abafumbo bameka abadduka mu bufumbo mu mwaka abaawukana. Bwana Katikkiro gwe okuze kutuukawo wali owuliddeko ku musumba abeera agatta abafumbo n'agamba nti abagole baffe mbagasse mu maaso g'abantu nga be baliwo ng'abajulizi naye wadde nga guli gutyo nga mbagasse mbakubiriza nti we mulaba ng'embeera ebacyankalannyeko nga temukyakwatagana bulungi mwawukanenga. Buli musumba abeera agatta abafumbo ebirayiro by'abakozesa byakubanywereza mu bufumbo paka okufa, mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Omusumba ayongerako n'agamba nti ekyo ekigattiddwa Omukama Katonda mpaawo kitonde kyonna kisobola kitemamu oba kyabuluzaamu. Era omusumba n'alaga nti abafumbo bano baagatta okufa kwe kuyina okubaawukanya naye oba otambulatambulanga gg'omu ku bagenyi abaali ku mbaga kwe wayitibwa ogenda okusanga omugole omukyala. Bw'osanga omugole omukyala omubuuza nti omwami ali atya nti omwami twayawukana dda n'omubuuza nti yafa kubanga ebirayiro bye mwakuba byali byakwawukana ng'omu ku mmwe afudde n'akugamba nti biwanvu. Munnange Katongole yakyuka, Katongole yatandika okukwana abawala abalala, Katongole yatandika okutuuka ku mbeera y'obutandabangawo. Tubeera mu kuyomba, tubeera mu kulwana, tubeera mu kuwanyisiganya bisongovu nga solution esigaddewo eri emu yakwawukana bwawukanyi. Bwe baba nga abafumba abaagattibwa Mukama Katonda ne bagamba n'enkumulitu y'abantu nti okufa kwe kugenda okutwawukana batuuka ne balemagana ne baawukana. Bwana Katikkiro gwe endagaano kyezo ze wakola n'Abaganda ezitabaganya kwawukana.
kubanga singa tubeera nga tuli mu bufumbo naye bwana Katikkiro tukkirize tulemaganye. Njagala oddemu owuliriza akatambi ako mu wayogeredde ng'oyogeza obusungu oyogeza abakambwe kyokka n'Abaganda abalina okukwanikula nga bagenda kukwanikuza busungu era n'obukambwe obwo bwe bubeera bufumbo bubeera tebukyakola muba temukyasobola kubeera wamu solution ebeeremu kwawukana. Bwana Katikkiro olinda tumale kuttiŋŋana olyoke omanye nti twalemagana ng'abafumbo abakuba ebirayiro mu maaso g'Omukama Katonda nti okufa kwe kulitwawukanya batuuka ne bagisazaamu. Bwana Katikkiro gw'Omuganda yakola ndagaano ki naawe okuba nga temulina kwawukana? Kubanga kya bugunjufu nnyo ewaffe mu Buganda omukulembeze okuba ng'awuliziganya ne baakulembera, kubanga obukulembeze ne b'okulembera bubanga obufumbo wakati w'abaagalana ababiri. Abaagalana ababiri we balituuka nga tebakyewulirira mu mirembe oba nga bawanyisiganya ebisongovu ekiyinza n'okubaviirako okwetta, baba advisinga nti mwawukanenga. Bwana Katikkiro ndagaano ki ze twakola naawe ezo ezitutaganya kwawukana ng'ate twayawukana dda mu ndowooza, ng'ate twegoba bwegobi, ng'ate tuyomba buyombi, kubanga bulijjo nnoonya obujulizi obukakasa nti Bwana Katikkiro n'Abaganda baalemagana naye yennyini abuleese ku ttebo kubanga buli lw'abawuliziganya n'Abaganda abeera mukambwe nnyo omukulembeze omugunjufu y'oyo akitegeera nti b'enkulembera tetukyawuliziganya nnina okubaviira. Kakati Bwana Katikkiro osobola kuweereza etya Obuganda ng'Abaganda b'okulembera temukyakwatagana, mubeera mu kusika miguwa, mubeera mu kuyombagana buyombaganyi, omukulembeze ali mu kunsa naddala nga gwe akulidde mu Buganda akuziddwa Abaganda n'ogenda n'osomako ne ku mateeka n'ofunamu ku bwongo obungi ennyo obw'okubugumyako oba obw'olujjungute kyalibadde kya buvunaanyizibwa n'oviira Abaganda n'olekulira, kubanga gw'olaze nti gwe n'Abaganda tewakyali mpuliziganya. Bwe bubeera bufumbo tebukyalimu kuteesa, tebukyalimu mukisa, tebukyalimu ddembe, bufuuse bwa kwegoba bwegobi. Mayiga olinda tumale kuttiŋŋana baakututungirako? Ndagaano ki gye twakola naawe ey'amaanyi ennyo okusinga abafumbo gye bakolera mu maaso ga Mukama? Kyokka ate ne bamala ne baawukana ng'omukulembeze ali mukunsa kyalibadde kya buvunaanyizibwa okukitegeera nti tewakyali nkolagana wakati wange ne b'enkulembera. Kitegeeza sirina kye ŋŋenda kubaweereza ate onaabaweereza otya be mutakyawuliziganya. Bwe mbuulira ani asobola okuweereza omuntu ekintu amukubye nti baabagundi amaze okunkuba nziruseeri ndesa ate komawo ompeereze kino singa ndikikuweereza ndiba nkikuweereza lwa buwaze. Kakati Mayiga tokyasobola kuweereza Baganda naawe wennyini okiraze nti olina obusungu oba temukwatagana n'Abaganda, lwaki tolekulira? Awo wootudde si ggwe yasookawo, waliwo abaakusookawo. Gwe ki ekikulowoozesa nti ye ggwe alina okusemberawo? Ebyo si bye ebindeese ntandise nakkubuulirira kaŋŋende ntaputa akatambi k'oyogedde oba kaŋŋende ku mulamwa ogw'akatambi k'oyogedde. Bwana Katikkiro, ffe Abaganda tetukusinga kumanya Kabaka, era kuffe mpaawo Muganda yenna ayina kyamanyi ku Ssaabasajja Kabaka kusinga ggwe, era y'ensonga lwaki kubikwata Kabaka tubuuza ggwe. Ozzo tukakasizza nti abantu beefuula abamanyi ebikwata ku Mutanda okusinga abamuli ku Lusegere oba okusinga nze. Abantu abo bannakigwanzi. Kati otegedde lwaki bakubuuza? Kati bulijjo oyomba ki? Otegedde lwaki bakubuuza nti Omuganda alina okumanya ebifa Kabaka we? Kyokka ate ye ggwe asemberedde Kabaka we oba ye ggwe ali ku Lusegere lwa Kabaka we. Lwaki Omuganda bw'akubuuza ebikwata Kabaka we then obeera munyiivu? Ensonga lwaki Omuganda akubuuza ebikwata Kabaka we lw'ensonga nti ye ggwe asemberedde Kabaka we era omusinga okumusemberera. Gwe kyogamba Omuganda musiru okubanga yakusinga okumanya ebifa Kabaka ate n'akubanja Kabaka. Era ensonga lwaki Omuganda akubuuza ebifa Kabaka lw'ensonga nti ye ggwe amanyi ebisingawo ku kumanya Kabaka. Ye ggwe asinga okusemberera Kabaka era ye ggwe amanyi Kabaka okusinga ffe. Kakati obadde oyagala tumubuuze ng'ani?
bw'ogamba omuganda talina kubuuza bikwata kabaka kubanga gwe omusinga okubimanya, then obadde oyagala tubibuuza atabimanya omunyankole, obadde oyagala tubibuuze mu kiga, obadde oyagala tubibuuze mu gisu, obadde oyagala tubibuuze mu toolo, oba obadde oyagala tubibuuze mu soga. Kitegeeza nti gwe tubuuza ebikwata kabaka ye muntu omutuufu ow'okubuuzibwa. Naye ate buli we tumubuuza ebikwata kabaka ng'asiba emitaafu, ng'asiba feesi, ng'anyiiga bunyiizi, mumbuuza nga bantu tukubuuza nga gwe amanye ebikwata kabaka. Era tetuli basiru kubanga ffe tumanye ebikwata kabaka ate ne tubuuza Mayiga atabimanyiiko. Ensonga lwaki tubibuuza Mayiga? Lwa nsonga nti abimanyiiko okutusinga. Kati bulijjo weesibira kyemitaafu. Ne statement yonna yokka gy'ozza okwogera ng'osibye emitaafu ekusaanyawo busaanya Mayiga. Yes, gwamanye ebikwata kabaka okusinga ffe. Era y'ensonga lwaki tukubuuza ebikwata ku kabaka kubanga ye gwamumanya ebimukwatako okusinga ffe. Kakati ekkatala eryo ly'olina lwaki abantu we bali kutikka ate obamalirako ekikeeto? Lwaki oba obabimbirako eddovu? Lwaki oba onyiiga bunyiizi? Lwaki obeera oyomba buyombi? Ow'ekitiibwa Katikkiro, ensonga lwaki Abaganda bakubuuza ebikwata kabaka olutatadde naawe n'owulira nti bakumazeeko emirembe lwa nsonga nti omanye ebikwata kabaka okusinga bo. Ow'ekitiibwa Katikkiro, situbuuzangako ku Mayiga ku bikwata kabaka Mayiga omwana wa kitaawe. Tubibuuza omuntu ayambadde obwa Katikkiro kubanga ye muntu omutuufu ow'okubibuuza. Then olulala omuganda bw'akubuuzanga ebikwata kabaka we, toddangamu okweyombyayombya, toddangamu okwesunguusula kubanga abeera abibuuzizza omuntu omutuufu abirina kaayidi asemberedde kabaka. Oli n'alowoozesa ensi kyayagala Ssaabasajja Kabaka okusinga ffe abamusemberedde. Oli n'alowooleza ensi, n'alowoozesa ensi kyamanyi Ssaabasajja Kabaka okusinga ffe abamusemberedde. Nedda. Ensonga lwaki tubibuuza ggwe kubanga naffe tukimanyiiko nti ye gwamusemberedde. Era obimanyiiko ebikwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka oba ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka n'okusinga Abaganda kubanga gwamusemberedde. Era olekeraawo okulowooza nti Abaganda basiru nnyo tebategeera okubanga be bamanyi ebikwata ku Kabaka okusinga ggwe ate ne babibuuza ggwe atabimanyi. Awo mu mbeera eyo obeera weeteebye. Bagamba nti tetwagala Kabaka kusinga baana be oba abaana b'eŋŋoma n'abo abamusemberedde. Akyogerako si akireeta. Singa Ssaabasajja Kabaka akisa omukono olunaku olwaleero, amusikira abeera mukopi oba abeera mulangira? Tuddeko emabega. Bakabaka ba Buganda bonna abazze nga bawambibwa ne battibwa n'okuttibwa, bawambibwa nga bakopi oba battibwa nga bakopi oba balangira? Mbuuza, bakabaka ba Buganda abazze bawambibwa nga bakopi oba balangira? Omulangira eyeenyumiriza mu kubeera omwana wa Kabaka oba ow'oluganda lwa Kabaka oba muzzukulu wa Kabaka oba muganda wa Kabaka, mu mbeera yonna na kyonna kyamuyita, mbuulira bw'ayinza okulema okwenyumiriza mu kubeera Kabaka wa Buganda. Era oyo yeenyumiriza mu kubeera omulangira wa Buganda oba mu kubeera mwana wa Kabaka oba muzzukulu wa Kabaka oba n'oluganda ku Kabaka, gw'olowooza teyali yagadde okwenyumiriza mu kubeera Kabaka wa Buganda? Bwe kibanga Ssaabasajja Kabaka ne bwakisa omukono olunaku olwaleero, si mukopi yakituulamu, onkakasa otya nti njagala okuzannyisa Ssaabasajja Kabaka ebyobufuzi okuyisaawo ekyange? Era nga boddako emabega, bakabaka ba Buganda bonna abazze nga bawambibwa ne battibwa n'okuttibwa, battibwanga balangira. Oyo gonkakasa nti ayagala nnyo Ssaabasajja okusinga nze omukopi? Tewali ayagala Ssaabasajja Kabaka kusinga mukopi, kubanga omukopi talina nsonga emwagaza Ssaabasajja Kabaka. Yeesanga bwesanzi ng'ayagadde Ssaabasajja Kabaka. Ky'oba olaba asobola okumulwanirira
kyova olaba asobola okumukuuma, kyova olaba asobola okumubanja, oli omulangira gw'oli mu kwogerako ayagala ennyo Ssaabasajja Kabaka okusinga nsi. Bwe kikyukira wano yatuula mu ggolooza teyali yagadde. Olaba asobola okubeera mu bbaala naga munywe nga si kabaka, gunaaba gutya nga kabaka. Olaba yeenyumiriza mu kubeera mutabani wa kabaka oba omulangira wa Buganda oba muzzukulu wa kabaka. Ggolooza teyali enyumiriza mu kubeera Ssaabasajja Kabaka. Omukopi yasinga okwagala Ssaabasajja Kabaka. Sirabangako omuntu alina mukwano mungi eri Ssaabasajja Kabaka nga Muganda omukopi, kuba amwagala with no reason. Kyova olaba amulwanirira, kubanga ne bwakisa omukono si agenda okutuulawo. Ono agenda okutuulawo yayinza okumulwanirira okusinga nsi Omuganda. Nga Nazzikuno omulangira alindiridde Namulondo teyakuliranga mu Buganda, kuba ayinza okukemeetererwa natta kabaka oba natta kitaawe. Yasobola okutwala obuki obuyinza. Kati abo nze tobanjuliriza nga nkubanja Ssaabasajja Kabaka ssebo bwana Katikkiro naye tukakka n'obusungu naawe onyiiga nnyo. Ze bintu byo ngenda bivaamu. Gwe bw'oba owulira nga bakutaddeko akazitaako tebakatadde ku mayiga omwana wa kitaawe. Akazitaako bakatadde ku mukuuma ddamula gite baagikutungirako, baagikusibagirako. Gite giwa omulala, kuba tutuuse mu mbeera emagana, tutuuse mu mbeera eyeeyuzaŋŋana, tutuuse mu mbeera nga singa tubeera nga tuli bafumbo naawe, wallahi tewakyali mukwano, wallahi tewakyali nkwatagana, wallahi tewakyali bumu. Tute tukyawuliziganya n'Abaganda, oyomba buyombi n'Abaganda, tunaamala kwetta nga n'abafumbo basobola okwawukana. Abagamba ensinga ensi ewulya ti amagombe ge gali twawukanye, ne baawukana ne weebuuza amalala goli gwe walayira naye gali ludda wa mutwale magana, gwani gwe tutalemagana naye. Oli akulowoozesa nti ayagala ennyo Ssaabasajja Kabaka okusinga abamusemberedde. Oli akubuuza ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka okusinga gwamusemberedde. Y'ensonga lwaki abikubuuza? Kuba amanyi gwamusemberedde. Katuyagala abibuuza atamusemberedde. Gwe wennyini weewaddeko obujulizi nti ye gwe muntu omutuufu oba yemmwe bantu abatuufu okubuuza ku bikwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kati onyiiga ki? Omuganda najjagako Ssaabasajja Kabaka ali wa Ssaabasajja talina baana, gwabiŋŋamba oli mwana we. Gwe kati gw'oyogera ngaani? Lwaki tolesa abaana be ne babyogera ne babiŋŋamba? Bwana Katikkiro, bw'oba okyawulira nti oyagala okusigaza ensa mu Buganda n'abantu ba Buganda bonna, tokyanyumira kifo ekyo. Ekifo kikubodde kiringa ng'akagatta kakuleseewo. Omwana bw'akula alekawo akagatto wadde nga bagamba nti akagatto kaba kamuleseewo. Naye naawe essaawa eno kano bwe kabeera kagatto tukkirize nti okaleseewo tekakyakutuuka, kye kiseera okaamuka okakwasa omulala alina ekigere ekitono. Ekigere kyo kigezze.
ge mawulire agava eri wa Katikkiro Charles Peter Mayiga geego gatulaga nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ye asibyemu ebyanguwa. Atidde ki ekigenda okuddako kubanga bo Bannayuganda balabikanga ebyokugamba nti Ssaabasajja Kabaka ebyokubawuddisa bugyali mbu mulwadde bw'ate bamusaba bamugambye awo mulimu batugamba kirala n'ebifaananyi bitulaga kirala kitegeereka nti Ssaabasajja Kabaka ayina kyayagala otukoowoola otugamba nga ffe Bannayuganda kubanga mu kaseera ako Mayiga nga yakatugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali musimanyanga mu kujjanjabwa ate munaye Ssaabasajja Kabaka yennyini tulaba ebifaananyi bye nga bifuluma meaning waliwo kye baali baagala okutangaaza. Baganda baffe tulowooze nnyo kano akasajja kanyolu katemu kabbi.